Yesimba ndiza kade kano mwasibye mutya muri mutya ngenda kubasa musubscribing ate munyegende kade omukazi ino olubuto nene olukyansinza obunene ngenda kwa mukotosa ku master Pastor Bujingo ayongedde okubanga confirminga ku nsonga y'amakula okuba nti nagenda kuba nti naye amuzaalira abalongo omwaka guno gwa 2025 wabula bibya Pastor Bujingo bo ekyamazima kyo ne makula eby'omwana byodoza byali nyamfudu sijja kukulimba kubanga y'omwana Pastor Bujingo ayogedde omwana amakula ali buto niyo omwana talabikako omwana talabikako Pastor Bujingo ayongedde okubanga akakasa nti makula ajja kuba amuwa omwana so musiba babiri wabula ajja kumuwa abaana nga bana omulundi gumu bayatidde omukyala golengera mu kifaananyi atrendinganye ku social media nga bagamba nti omukyala ne alibanga yetisa abaana 7 mu lubuto olwo byalibanga yetisa abaana 7 manyi sebo nyinza obutakiwakana nyinza okukikkiriza ndowooza gwe igwali mwaka 2023 waliwo omukyali yazaala abaana baali 7 mu ggwanga lya Nigeria nti yali wano mu Uganda wabula ali Nigeria eyo naye nga naye yalina olubuto nga lunene lwali lunene bwaguuga era bagamba nti omukyala ono yetisa abaana 7 mu lubuto luno nyinza obutawakana nyinza obutawakana kwana imulabyeko abazadde nali mulabyeko abazadde mu Nigeria eyo wano mu Africa lwakuba eggwanga yali mu Nigeria eyo so yazaala abaana 7 omulundi gumu Pastor Bujingo yayongedde okubanga confirming agamba nti makula ne bw'anaamuzaalira ajja muzaalira abaana nga bana omulundi gumu era nti najja kulumya abateesi bonna aboogera mukyala we ntagenda kubanga azaala agamba nti bangi nnyo abataddeko mukyala we amaaso abamufuuyira emmindi n'okumulemesa okuba nti naazaala Bujingo naye nga munne omukyala yoyo bagamba nti mu lubuto lwe yagenze mu sikaani nga bagamba mbu alinamu abaana 7 mu lubuto manyiri abakyala bagamba nesinga nfuna ng'olwoyo ninzala nemmala neŋŋamba nti nkivuddemu embala byasinga bagamba mbu singa nabo bafuna olubuto ng'olwono embuto nga ziringa ng'ez'abaana abakyala kati ng'olwono bulabo ne bazaala lumu ne bakivaamu munnange ebiseera ebisinga oluusi Katonda oba okyagala takikuwa atakiwa aba takisuubira ebiseera ebisinga okiteekako ennyo focus ey'amaanyi oyinza obutakifuna oba olina kukakana bukakali n'olabira Katonda ng'akikubyeko oba bakuwadde oba tabakuwadde n'olabira abo naye bw'ogamba nti wali Mukama bampe oyinza okusaba n'osulawo n'okeesa naye ebiseera ebisinga oba tukitaddeko nnyo focus kiyinza okujja wootakisuubirira olw'ensonga abaagala mukeepinge nga musaba mwongere okuba nga musaba naye ng'omukyala ye agenda bakuba abaana 7 mulinze ndabe nja kuba mubatuusako wano ku Faad TV bw'anaaba azadde ngenda sigala mu followinga ngenda sigala mugoberera ku social media okwo ne ku internet okutwaliza awamu bagita Faad TV yuki eyo ngavudde nga yanze kusadde wa mukulu Bujingo agamba nti abantu bangi nnyo abasabira mukyala we Saala embi n'abo bamufuuye emmini nga bamulemesa okuba nti naazaala naye agamba nti ye tatidde kubanga omusaayi gwa Yesu gujja kuba nga gukola ki gujja kuba gusaanula ebyo byonna ebikoligo n'emmindi ze bafuulira mukyala we era Bujingo ali sure nti mukyala we ajja muzaalira abaana 4 omulundi gumu ate nga badde ayagala omu naye ate ajja muzaalira 4 era Bujingo agamba nti ajja kukisiima era ajja kwebaza Yesu Kristo okuba nti nomunanga amukoze eki amugonnoleddeko eryekula nemba nenamala muzaalira abaana bano oyinza okulaba ebigambo ku social media Bujingo bajja kwogera mwaka mulamba wali ku Kanani buli lunaku nga bamwogeredde nga boogeredde Susan Makula abasinga bagamba emyaka mingi yakula simanyanga biki sukaali tazaala tajja kumuzaalira n'amala muzaalira abaana 4 abonna batokoma omugambo simanyi waje bayinza kudda ekyamazima gw'omugambo gutambudde ku social media kuno gw'omugambo tugwogedde simanyi waje tuyinza kudda kubanga bajja kutuyisaamu eggaali fwenna naye nga ensonga ze ziriwo ezo
ez'amakula okuba nti omunanga ali lubuto era bujinga agamba nti amusuubira okuba nti agenda mukubirawo abaana bana dabolo mulundi gumu baana bana. Stay on YouTube platform following KBTV Jatenike RTV Uganda now. Enkugamba go ne ya following ate ya subscribing ate gana mu comment section we ya so ntiro baka mu comment section ato sigalenga oji following mbagala nnyo mwina era mbebasa ne bagamba ati kimwakola kya kabinyo okubanga mwa subscribing ate ne munyiga kale bameta mukuru alozi yasebojingo nsonga zaki ansonga munangiza kubanga ntino asubira balongo makula amusubira mwezi binti ajja kumuwa abaana bana dabo mulundi gumu ajjamu abaana bana omulundi gumu akiveemu era gamba nti bonna abogezi ajja kuba abakubyeko ka full stop wetu full stop abasirise bajja kuba abataddeko zipu bujingo ye bwati bwakola ki ye bwati bwagamba tulinze tobaje bigenda kubanga bikomekira kubanga munange kuva 221 tuli ku mwana naye nga makulu azenga afuna embuto ez'embuto azenga azifuna era bujinga balinga tatulimba nti makulu ali lubuto ekyamazima 221 makulu yali lubuto manyi munange olubuto abasinga balaba ne balowooza nti lwangu naye munange si lwangu ebisese nga olubuto nga lwesibye mu famire ng'omukazi omusajja ayagala omwana nga olubuto luganye muntu wange nga lwesibye luyinza okwesobola okugamba kikikino kyokka ngeri abazifuna nga tebazaagala abasiba bazijjamu gomanya abakazi abajjamu embuto buli lunaku mu Uganda yaffe muno sigambye ensi yonna wabula mu Uganda muno mukka bayitirivu nosanga oli bambi nga akaabira Katonda eyo gyensi Katonda nyamba nfuna olubuto eyo yensi naye nga abazijjamu baaba enkunkumuliitu bagitafaadde kyevyegimbe bulungi mweraba.